vai. Give away. Just disorganized. What is this? Kakati muwe kuwa iteo, katundake kiyo. Kakati muwe kuwa iteo. Muwe kuwa iteo. My God.
Please. Muleke. Twamaliriza. Well, I've cast my vote now, but I still decry the mess that we have witnessed today. And I would like to appeal to the Electoral Commission, please step up the measures to ensure that you organize free and fair elections. Because right now, when you see what is happening here at the polling station, it's almost empty. It's almost empty. What does that tell you? I reached here, there was no queue at all. And actually the message goes to General Kaguta Museveni. Ugandans are losing confidence in election exercises. They are losing confidence in the ballot paper. That's not the ballot paper which is in charge of the destiny of this country. And that does not portend good for the future of this country. Because it's the will of the people which should determine who should govern this country and how they should be governed, and all the processes and programs should be anchored on this exercise. But right now what is happening here is really deplorable. This is an indictment on the regime which went to the bush to restore the value and sanctity of a ballot paper. What we see here is really absurd. So Ugandans should wake up to the reality that we still have a long way to go to fight for restoration of democracy in this country, to fight for the restoration of rule of law, and of course electoral democracy. Because now there is public despondence, there is voter apathy, because people feel like every time they elect, the will of the people is subverted. I hope in this exercise, Mr. Byabakama will uphold the will of the people. I hope and pray they don't tamper with the results and they declare myself, Lukwago, as the winner. Ekiri wano ku polling station kyeyogerera. Kale nze nzize ng'omukulembeze n'ensuula akalulu nga Lord Mayor. Naye nammwe mukirabyeko polling station nkalu. Wano materials aluddewo okujja. Zizze very late. Exercise yakatandika. Walisuubidde nti abantu bangi baali badde mu line wano nga balinze materials. Naye tewali abantu bamuswaba. N'eddakiika ze mmaze nga mmaze okulonda wano baabali batudde beemagaza tebalabawo balonzi. Ekyo kikulaga nti eggwanga liri mu kaseera kakatyabaga, nti abantu tebakyalina ssuubi na bwesige mu kalulu nti kayinza okubaako omugaso. Era kino kiraga Mwami Yoweri Museveni ne gavumenti ye abaagenda mu nsiko okulwana okuzzaawo ekinyusi kya demokrasiya n'amaanyi g'akalulu nti babetrayinze bannayuganda
abayiwa omusaayi okuzzaawo amaanyi g'akalulu, kubanga akalulu ke kalina okusalawo ani alina okulembera eggwanga, ani alina okubaweereza mu programs zaabwe, ani alina okufuga kati nga wano ekibuga n'okukwata ku nsonga zonna. Naye kikwewuunyisa nti embeera nga bwefaanana wano mugirabe. So ekyo nze kineeraliikiriza ng'omuntu omu, ekyo kyesigamwa ku bibaddewo mu kalulu nti baakuba wano lulimu kuba pulezidenti akalulu layini yali mpanvu era eno polling station n'ebitundu ebisinga mu Kampala Honorable Kyagulanyi yawangula, naye kati musibe ali mu kkomera, ali mu maka ge. Kati abantu beebuuza nti kati ebyokulonda bigasa ki ng'omuntu gwe balonda ali mu kkomera? So ekyo kitweraliikiriza ffe ng'abaagala stability, abaagala democracy, abaagala ensi obutayiwa musaayi, abaagala ensi okukyusa obukulembeze mirembe, kubanga abantu singa babeera nga ddala bakooye ebyokulonda, weebuuza ekiddako ki mu ggwanga lyaffe. So n'olw'ensonga eyo Mwami Yoweri Museveni olina okwekuba mu kifuba nga yagenda mu nsiko n'olwana okuzzaawo amaanyi g'akalulu nti bino ebigenda mu maaso bya kiguumaaza, naye katusuubire nti mwami byabakama yadde obululu abakubye batono, naye era bujja kuvaamu omuwanguzi wesirina kubuusabuusa nti ajja kuba omuloodi w'ekibuga Lukwago Elias. Aleme bukwatamu mwami byabakama, puliizi tukubira omulanga tokwata mu kalulu k'omuloodi w'ekitiibwa abalonzi olangirire ebituufu ebinaaba bikavuddemu. For God and my country.